Kansoke mbazannyira akatambi mulabe omusajja oyo musoke muwulirize ebigambo bye yayogedde. Acknowledge the presence of other excellencies, ministers, honoured guests, ladies and gentlemen. Can I start by congratulating you, sir, on your recent election victory? I myself was a member of the UK Parliament for 27 years, but sadly at the last election I had no cause for celebration. But I'm delighted to be here with my colleagues from the Westminster Africa Business Association, which is a membership group of... You belong to which party? I was a Conservative member. Oh. We were also, of course, persuaded by our excellent team led by Lee. Bassebo ne banyabo Kansoke nsimbe wakati. Museveni yefudde pulizenta era hosti. Omusajja oyo gwe mulaba ye lwaki mbalwisa bamuyita ani? Oyo gwe mulaba erinnya lye ye Lawrence Robertson. Omusajja yakubwa akalulu n'aggibwa mu Parliament ya United Kingdom, si ya European Parliament, si European Parliament. Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'adayogereramu. Ono yali mukiise wa Parliament ya United Kingdom okumala emyaka 27. Bassebo ne bannyabo bamuggyako Julayi nga 4, 2024, si member wa Parliament. Wabula Museveni afubye kijjayo ne wabadde ndowooza bye bamukookinze tabijjeeyo bulungi. Era interjectinze n'amubuuza oli memba wa kibiina ki okwagala okwemphasizinga kyona avudde mu UK Parliament. Naye amugambye nali memba wa Conservative Parliament. Bino nno byenjogera tebinnakola makulu. Kansooke mbiwa amakulu. Omusajja gwe mulaba olwo erinnya ye Lawrence Robertson. Musajja mukubi wa zzaala, muzannyi wa zzaala. Musajja muli wanguzi, mubbi, muyaayi. Mbagambye ekyamugobya mu Parliament. Kakati Mwami Yoweri Kaguta Museveni oluvannyuma lw'okulaba Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'akoowoolwa amawanga ag'ebweru, ng'akoowoolwa amawanga ag'ebweru ag'enjawulo asobole okugenda nga sabumitingayo ensonga ye, n'ekyokukiika wano mu Geneva Summit kyamukanze nnyo Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Sinakyokka wazira saako ne European Parliament okoowoolwa Robert Kyagulanyi Ssentamu kirina engeri gye kyakanzemu Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Kakati kyeyakoze n'agamba nti ndowooza mu kutuula ennyo Mwami Yoweri Kaguta Museveni anoonyayo ensi emu weeti omuva ba Congress abasobola okuba nga bamuwolereza ku nsonga eno, nawe anaafunayo arabayi omu ku nsonga zino ye kijja kuba kimukolera. Ajja kuba afunye omuwolereza ku bigenda mu maaso n'okwogerebwa mu summitizi mu European Parliament. Kitegeeza nti nno kino kijja kuba kimuwadde enkizi ey'okweweerolezaako. Kakati kye yakoze kwe kukyaza omu ku baali ababaka mu Parliament ya United Kingdom asobole okuba nga amwebuuzaako naye nga yamuhostinze, yamukoowodde. Kakitegeeza singa walwayo eggwanga limu ery'ebweru ne liyita Mwami Yoweri Kaguta Museveni ne limugamba atwaleyo omubaka yenna naye nga lino eggwanga lyakuba nga liwolereza bigambibwa byonna ebiva mu summitizi ez'enjawulo ne mu Parliament erya Europeans ebyatudde nga Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda maaso n'okusabumitinga ensonga kiba kimukolera nnyo, era ekyalina asobola okukikolako mu bunnambiro. Kati yalabye tekigenda kubaawo n'agamba ekyokukola kye kiriwa, kwe kufuuka host n'abaako omubaka gwa hosting eyaliko omubaka agende maaso n'okuteekawo embeera eraga nti nno nabo bayimiridde waliwo ababasapootinga emabega. So muleme kukitwala mbu nga European Parliament ensonga ezivaayo n'okuteesa okugenda mu maaso kwa mugaso ennyo eri bannayuganda, kira kwandireetaleeta enkyukakyuka mu ggwanga lyattu Uganda. Oli ku UG Update Civic osinzidde obba ng'otuwuliriza, nagambye gwe atannatweyungako kkirira wansi olw'ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako. Kakati ekyo kikulaga ki? Kikulaga nti gavumenti ya Mwami Museveni eri ku bunkenke, eri ku paniki. Saawa yonna kino ekintu kye bakola bakikolera ku pressure. Buli kintu kye bakola essaawa zino kikolebwa mu masekkati ga pressure. Era y'ensonga lwaki olaba okwosa eggulo yatuuzizza military meeting n'ayita abakungu bonna ba commanders okuva mu forces ez'enjawulo basobole okubeera nga kwegamba
boogera bakubaganya ku nsonga ez'okunyweza ebyokwerinda nga bagamba singa in case obusajja busalawo kutulumba kati bo basuubira nti ekyokunyweza military forces kijja bayambako nnyo okwekuumira mu buyinza kubanga tebamanyi mulabe kwona akiri agenda weeteramu kubanga Robert Kyagulanyi Ssentamu ababuzaabuzizza enfunda nnyingi basooka ne bamukwata n'abatolokako kati bamunoonya tebamulaba bamuwenja n'omuwenja wa gy'ayinza okuba ng'asinziira okuba ng'awa information eyo ekyababuze so ng'ate mu ngeri yonna bamwetaaga alangirire gavumenti ey'ekisiikirize kati nakyo kiremeddwa nagambye Robert Kyagulanyi Ssentamu yeekwese gwobola nti noweetaaga Robert Kyagulanyi naye gavumenti emwetaaga nnyo n'okusinga nga woomwetaaga kubanga yayina ossalawo obuwanguzi bwa Mwami Yoweri Kaguta Museveni bonna abakungu baakyaza mu Uganda bonna abakyadde bolaba bakyala bonna abavaayo ne bagaa nti no pulezidenti kuyozaayoza we balituuka mu buwanguzi byonna tebikola omuntu omu alina omuyozaayoza obuwanguzi ye Bobi Wine Robert Kyagulanyi singa n'avaayo n'alangira leader of opposition kitegeeza ajja kuba amaze omulangirira nti akalulu ye yakalidde kakati ndowooza olaba ensintaano weeva eri Mwami Yoweri Kaguta Museveni kati ekyo wekyagaanye abadde alina okuliyetingawo ba alibis abawolereza basobole okuba nga bawolereza ensonga zino ezigenda mu maaso n'okusabumiitingibwa ezirimu okuwamba abantu okufuula akalulu nga military operation okuwamba amaka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bagafuula military barracks ebyo byonna ensonga ng'ezo okuddira ekyasinze obbamalamu amaanyi kwe kukwekula empikizi Omwami Yoweri Kaguta Museveni zabadde jjanga akweka ez'okufuula ababaka oba abatuuze b'amawanga ab'ebweru nga si bannayuganda nga bazungu ate nga si baddugavu okubafuula ambasada w'eggwanga Uganda kakati nno kino ekintu nakyo kyabamazeeko pulaani kubanga badde tebakisuubira nti nno Robert Kyagulanyi Ssentamu asobola okkivumbula ssaawa yonna yonna kakati okkivumbula kikulaga nti kirina embeera gye kyataddewo obunkenke kitaddewo obunkenke eri Mwami Yoweri Kaguta Museveni era ssaawa yonna wandiraba ebintu ebikolebwa mu nsobi mu gavumenti nagamba gavumenti ng'enaatera okukyuka wabeerawo ensobi nnyingi nnyo ezikolebwa wabeerawo omuvuyo mungi nnyo jjukira buli omu aba agamba aba ali ku lubereberye ayagala kubanga alwanirira obuyinza buno muleme bava mu ngalo olw'ensonga nti nabagamba lwaki Mwami Yoweri Kaguta Museveni ku myaka egyo gy'alina yandibadde akyalubirira okutwala entebe y'obukulembeze nagambye nti nno entebe agitudde mu butuuzi naye alina bamafiyazi abamuli ku lusegere abamuli ku pressure abamugamba nti tota buyinza nti n'omwaka n'akalulu akanajja 2031 era ojja kudda olw'ensonga nti ono alina obbakuumira ebyobugagga byabwe bye bakumpanyizza mu ggwanga lyattu Uganda kati tobuuza nsonga lwaki Mwami Yoweri Kaguta Museveni olaba afiirawo okubanga atwala entebe y'obukulembeze afiirawo okulaba nga alwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu ate nagambye nti Robert Kyagulanyi Ssentamu kati tajulidde kusuula Mwami Yoweri Kaguta Museveni yekka kino ekijja si muntu kiraga nti gavumenti kyenkana 3 eziyinza okugwa kubanga atandise okuyuza gavumenti omuli gavumenti ey'e Rwanda omuli gavumenti ey'e Kenya omuli gavumenti eya Tanzania ab'e Rwanda basituse bagamba ekitegeeza omuntu asobola okulwana n'alwanira eddembe lye jjukira nti Omwami Yoweri Kaguta Museveni ne Paul Kagame bo bano babadde bakiremwa nga bagamba gavumenti zaabwe teri ayinza kuba nga aziyuuya ne kati n'ekigenda mu maaso eri mu Democratic Republic of Congo ekyokutta amagye oba abayekera ba M23 abagambibwa nti nno magye ga Paul Kagame ow'e Rwanda nakyo kimutiisizza nnyo era ssaawa yonna yandivaayo n'akonfirming okulangirira kwe tiyagala kuwithdrawinga magye okugajja mu ggwanga erya Rwanda yamanyiwa ati nti singa ajja amagye gano mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo aga M23 bajja mukolako obulumbaganyi kuba akimanyi ye okumulumba mwina sooka kulumba amagye gano agali mu Democratic Republic of Congo aba M23 so singa temubakwatako kitegeeza naye aba ali seefu kubanga bo be muyina osooka okuyitamu okumutuukako kakati Robert Kyagulanyi Ssentamu abazanya politics gwe batategeera politics obwenkanya atali ku same curriculum n'owaabwe gwe baasoma kakati obuzibu ndowooza olwawe buva nagambye oli ku Yugi Update Civic sinzi oba ng'otuwuliriza sigenda kubanga nkwongerayo zikiriza nkome wano sharinga commentinga subscribinga mbagala nnyo
mwebale kwekumira ku Yugi Update TV. Mweraba.